Ntino timu ya KCCA ekulembedde UPDF wali bombo gole emu ku bwerere gole yetebedwa omulenzi oyo Usama Arafat ate mu mupiira omulala Mbale Heroes etunula biriro liro kubanga abasajja ba Lugazi United bebava nabo mu kibinja kya wansi baba ne babakulemberedde awaka golo bbiri ku bwerere omulenzi oyo Hussein Senoga atebyeko golo emu mpozi ne mutasubwa wa club eno muvubuka bamuyita Semugugu naye atebyeko golo endala omupiira ogwo guwummudde ligi y'abamywera mu ggwanga bwete bwegenda maaso songa wali mu kisaawe Nakivubo ku ssaawa emu mugenda kulaba timu ya Express FC nga bakyazza timu ya police etendekebwa mukulu Simon Peter Mugerwa kale nno ligi y'abamywera mu ggwanga bwetyo bwegenda mu maaso songa wali mu big league emipiira egigenda maaso kakati giri ebiri gyokka mpira gwa Boma basiitana ne Kataka mpira guwummudde 0-0 ne Buhimba basiitana ne Paida Black Angels nga bombi nabo tukunabaako n'omu ateeba golo KCCA eri ebombo gyekulemberedde omupiira golo emu ku bwerere ebadde eyanguyirwa nnyo okuyiikiriza timu eno ya UPDF emipiira 13 egisembyeyo KCCA ewanguddeko emipiira 8 egisigaddewo maliri kakati baba no second half yakatandika omupiira guno kanse ekulembedde golo emu ku bwerere bwanaaba wekikyuseemu nga wendi wano nja kukibategeeza songa mu mipiira gy'amasomero aga Buganda emipiira gino gigenda mu maaso abalenzi batandikuse okwawukana ku basajja kubanga tiimu zitandise okuyitawo genda mu round 16 era okusinziira ku kigatto wange nsembyeyo okumanyako nga St Francis SS Busunju bayingidde round 16 balindidde tiimu ya Elite School negaana okujja kati nno bo ne beefunira obubonero bwabwe busatu ne goolo zaabwe 3 bwe batyo ne babanga be basoose okwesogga round 16 jukira amasomero gali 40 agayawuddwamu mu bibinja 10 era nga gazannyira ku bisaawe ebyenjawulo omuli Namalere Mbogo Mixed Kawempe Muslim ne Kawanda Research Center era okukakkana nga takyenyooka abana basobodde musobola okuyitirako ku bisaawe awo ne mulaba ku omusaayi muto engeri gye bazannya ku mpaka ezitegekeddwa obwakabaka bwa Buganda naye nga zino za masomero kinajjukirwa nti no mu group A mulimu Uganda Matters Rubaga St Mary's Kitende Mbuga Vocational ne Rider Vocational ate group B mulimu Mbogo Mixed Congress High School AgroLinks Academy Ndegi High School Lubugumu abo nabo batu bali group C mwe muli Mengo SS Kawempe SS ye Maganjo Wampe Wontake ne Dynamic SS eyeri Esonde group D muno mwe muli St Francis Busunju mwe muli ne Standard High Zana mwe muli ne Elite High lino n'essomero lyawali Entebbe ate group E mulimu Greenlight Islamic Skyline SS Watuba St Juliana High School Gayaza ne Kisasi College kati group F mulimu Lubiri SS Vienna High yawali Kabowa ne Universal High eye Kisasi group G mulimu St Andrew Kagwa Gombe eno no Coach Mato yatendeka abayizi ab'essomero eryo Coach Mato y'omu ku bakozi abakolera wano mu Buganda Land Board naye eri agendayo n'asomesa omupiira era takiyina girabako okusingira ddala mu ttiimu ya Simba mpira yagukuba n'agunoza era ndowooza engeri gye yakolako wansi w'ekitiibwa Kyewalabye Male ng'akyali senkulu wa Buganda Land Board agenda okulaba omuvubuka Takikweri amangu ago n'amukkiriza okugenda okusoma course kaakati yali ku ssomero lya St Andrew Kagwa Gombe erya wano Ekawaala ye kooki waawo era nga takyenyooka kuba n'ekitiibwa Kyewalabye Male muwagizi nnyo wa mupiira era agwagala nnyo n'ogusambako yagusambako ate nga ye director w'essomero lino kale yo nayo Taki eri eyo enyooka naye nga bali mu kibinja kyekimu ne Gaddafi Integrated Academy ne St Austin High ne Life College School yawali Kitagobwa group H mulimu Kawanda SS mulimu ne Kyaddondo SS Buziga Islamic ne Lake View Kitinda group I mulimu City High College ye Matuga mulimu Makerere College School Central Fire Future Bells ne Kawempe Muslim ate nga group J mulimu Kawempe Royal College Ndege SS Caltech Academy ne Buddo SS naye nga essomero lino mbagambyeko erya St Francis SS
nga director walyo Father Mulamba, Father Francis Seguya. Ate no Father Francis Seguya mumanyidde awo mu Wakiso. Olabika ayinamu obuzaale mu Wakiso awo kubanga bwayogera ku bamu kubasambako ku mupiira mu kitundu ekyo omuwulira nga yeegazaanya nabo. So ye director w'essomero lino era nga n'okutuusa kati bakyawandiisa abayizi mu bibiina byonna ebya secondary aba on A level aba arts ne sciences era abaana abawala n'abalenzi n'ebyemizannyo nga bw'owuliddeko babano bayingidde around 16 babifiirako ddala kakibeere emizannyo emirala gutali mupiira gyonna bagifaako n'olwekyo Father Francis Seguya antumye bategeeza nti nno mutwalire ku bayizi naye nga tournament eno egenda mu maaso binaba bikyusekyuseemu nja kuba mbibategeeza mu programu zitali zimu ez'abakamanyi. KCCA omupiira gwe bazannya ebbombo gwe bakulembedde goolo emu ku bwereere KCCA efunye red card naye sinaba kumanya muzannyi ki agifunye kuba nasembeyo okumanyaako nga Sadaati Anaku ne Joel Serunjogi babadde bafunye edda yellow card naye kaakati waliwo afunye emmyufu eno nja kugitegeera bwe naaba nkyaliwo wano nja kufuna akamesagi okuvaako ku kigatto wange ali ku ground naye nga yembeera eyo omupiira bakyakulembedde goolo emu ku bwereere aba kanso eri gye bagenze ebbombo. Kati bw'ovako awo bino nno nze ntera okubikubiriramuko ensingo. Nagenza okuwulira nga coach Aliou Cisse afunye omulimu ogw'okutendeka ttiimu y'eggwanga erya Libya. Omusajja oyo mu Senegal. Zende bwe ntunuulira coach Aliou Cisse ne byakoze ku ttiimu y'eggwanga erya Senegal, ebikopo byonna ebadde bimuwetoolodde awo ng'abiwangudde ate n'agenda ne mu FIFA World Cup. Omanyi nayo tebamala gakiikakiikayo. Senegal yali yasemba kukiika mu 2-2. Ono Omusenegal yakyaddeko wano El Hadji Diouf y'omu ku baali mu ttiimu eyo, ba Kalilu Fadiga, ba Omar Daf, ba Ferdinand Kole, ba Tone Silva, abo bwe batyo be baalimu eyo ttiimu. Naye Aliou Cisse yali kapiteeni wa ttiimu eyo. Kale yasoose okuzzaayo ttiimu eno mu FIFA World Cup nga coach oluvannyuma lw'ekyeya kubanga omugenzi Bruno Metsu yali abatendese omupiira ogwali ogw'ebyewuunyo ne basobola n'okuvaako mu bibinja mulundi gwokka gwe baali bakiiseeko mu mpaka ezo eza FIFA World Cup. Kati Aliou Cisse yafunye omulimu muni natuuse ne ntunuulira mu kifaananyi ekya Uganda ekisooka ku bintu ebyo Aliou Cisse byabadde akoledde Senegal twandibadde tusobola okumumma omulimu okuzza obujendagaano ye ne tuguwa omuntu omulala nga bwe kiri Senegal kaakati. Ekyokubiri bakooki baffe aba Uganda ekintu kino bayinza kisalira magezi ki nabo batandika okuyingirako ku continent kubanga Aliou Cisse Omusenegal aba agenze kutendeka Libya kiba kikuweereza obubaka wano ebintu ebyo nali mbyagaliza nnyo abatendesi naddala abatendesi nga Mulangira Mike Mutebi era ne Mulangira Sam Simba abamweyana kubanga bo mu ntendeka yaabwe balabika nga banjawulomuko naye oba baatuuka ekiseera ne bagetinga comfortable mu kutendeka wano. Kati ate nga wano okufaananako okusingira ddala Mulangira Mike Mutebi yali alaze nti n'abatendesi ba wano bonna mu Uganda abeesobolera yandibadde anuulakoko ku nsingo n'anoonyakoko ku continent. Yagendakoko e Rwanda naye tiyagenda kutendeka national team football, yagenda kutendekayo club football era nebitagenda bulungi. Jackson Mayanja omuwulira n'avaako wano n'agendako e Tanzania n'agendako e Rwanda naye era nadda ng'omukululo teguweze bulungi. Kyekimu ndowooza ne gundi ne kyekimu ne Matiya Lule naye era omuwulira mugenzi Fred Kajoba mukulu Moses Basena obadde obawulira nga bavaako wano ku continent bavaako wano mu Uganda basigalawo wano mu Sekafa region ndowooza ne George Semwogerere okufaananako ne Hussein Mbarango ennaku zino atendeka NEC batendekako eyo mu ggwanga erya Somalia naye ng'era owulira si mawanga nnyo ga mupiira agavuga ku continent ate nga bali ku club level tebagenzeko ku national level. Kale n'okusoomooza kw'amaanyi Uganda engeri gy'eyinza okuwaŋŋanga mu continent kubanga kumpi mu sections zonna ng'ogyeko ndowooza oba Edgar Watson okubeera ku technical study group eya CAF yalinga munna Uganda asajjalata ku continent naye olaba bannamupiira abalala olaba n'okwata akalulu aka CAF AFCON tetubeerako ba ex-players bayitibwa olaba ne bali freeze bali freeze wabaddewo okuddamu kemabega naye okusemba kuba Muhammad Segonga ng'owulira ekintu kyali kigize bamukulu alita omusanga abo ekintu baali bakikutte bulungi nga bagundiiridde ddala ku continent
pozi nategeddeko ne mukulu lake Kasalirwe naye alabika agenda naye ajjeyo obwenyi ku continent yawereddwa okulamula omupiira wakati wa Eswatini n'eggwanga erya Cameroon. Actually bamutwaliddeko ne banne nga Ronald Katenya, Mulindo Hakim ne Nabada Shamira nga fourth official. Naye owulira nga ekyo kijja bwalumu Lake Kasalirwe wabanga jeyo obwenyi ayina okuteekerawo ddala omukululo gw'enkalakkalira nga ba Charles Masembe gwe baateekawo nga ba Muhammad Segonga nga ba Ali Tomusange nga ba Catherine Adipo kwegamba omukululo ogwo twali tubaddeko ne bali freeze naye ate ne bateteeka mukululo gw'amaanyi ku continent ne mu nsi yonna kati nga ba Mugenzi Christopher Yolisigira ba Dickens Subuga ebintu nga babikola wano naye nga continent towulira mu bavuga kiri awo kya muzinzi. Tubadde tuyina omukisa Mba William Oloya naye nga waliwo ebintu ate ebijja ne bibakoona ne bibaza emabega. So kusomoza kwa amaanyi Uganda engeri gituyinza okuyingiramu ku continent. Tutandike n'okubeerako ne agent, super agent nga munna Uganda naye nga yasajjala ku continent buli muzannyo omulungi yamanyi waali. Ekyo kiyinza okubaako ekitusitula ne kituteeka. Naddala nga tumanyi nti ba Benedict McCarthy baba bavudde South Africa bazze wano kutendeka Kenya. Tulabe Peterson Mosimane agenze n'atendeka ne clubs ez'Abawarabu enzibu ddala. Fe ku Bawarabu abo ndowooza twakiikirirwayo mu ngeri y'omuzinzi emirundi ebiri. Jackson Mayanja ogenda okuba omupiira ogw'ensimbi mu Bawarabu abo ne batuuka n'okumutuuma nickname Mia. Omumanya nti omukululo yaguteekayo. Kaakati ne Charles Masembe omupiira wakati wa Zamalek ne Al Ahly olw'okuba nti no gwambiranye y'amaanyi baatuukanga ekiseera nga tebeesiga bali freeze mu ggwanga lya Misiri nga bono na Charles Masembe n'agenda na Charles Masembe n'ennaku zino yalinga sporting director owa tiimu ya Vipers era owa tiimu ey'essomero erya St Mary's Kitende kati ng'olaba yali ataddewo omukululo ogw'enjawulo naye kaakati ogenda otumagamaga mu sections endala ez'omupiira nga tetuwulikika bulungi. Mukulu Aruna Kyobe wona ngambye nti Joel Serunjoji yafunye yellow card ey'okubiri era yafunye mmyufu. Weba nnyo bali ddala mukulu Aruna Kyobe olwa information yayo. So yembeera eyo kwe nalabidde Aliou Cisse okufuna omulimu mu ttiimu y'eggwanga erya Libya. Embeera endala eno nabadde nayo kumpi weekend yonna oluvannyuma lwa South Africa okulumba Misiri ewaayo negenda ejjukubira egoolo zabadde 3-1. Misiri kijja okubira awaka. Uganda bwe tuba twagala okwesitula ogenda ku continent okuvugira awamu n'abanene bino byemu ku bintu omuntu byayinza okulowoozaako nti tebikkirizika naye bye tulina okukola. Eno South Africa ne badde tutuntuza buli bwetusanga. Ekinene nnyo kye twali tukozeeko South Africa eno kye twali tukozeeko Misiri totadde namu nti nno obanga bali waabwe wonna we batusanga. Emipiira 16 batukubye bukubi mupiira mulamba. Ekirungi ko tugudde amaliri emipiira 3 ne tuwangulayo emipiira 2 gyokka nga n'ogwasembayo gwe World Cup qualifier 2018 Russia gwe twazannya nga 3/8/2017 nga coach Moses Basena yali atendeka timu y'eggwanga the Cranes era Emma Okwi yateeba goolo eyo wani waffe Nambole nga yamukolera omukisa Emurishidi Juko yali akuba Baka ne gundi ne Isaac Isinde jajja waalo ojjukira engeri gye yafatamu wano mugundi Mosala Nicholas Wadada nga yeri mu namba 2 Isinde yali mu central defense ne Juko Murishidi kati wakati wano Mulangira Hassan Waswa Mawanda nga yakubawo ne Khalid Awucho kati captain wa Cranes Faruk Mia yasamba koko ne bamujjamu ne baleta Kizito Luwaga Derek Nsibambi ali mu maasawo ne Joseph Ochaya ne yatuuka ekiseera ne bamujjamu ne bayingizaamu Isaac Muleme ne Emma Okuyavaamu ne bayingiza Geoffrey Serunkuuma. Ndowooza guno omupiira gwandibadde gwa byafaayo mupiira gwa Uganda. Ndowooza singa twali tulina abawagizi abali passionate bandibadde eno result bagiye kubisaamu ne 3 kubanga wano wali waweze emyaka kumpi nga 6 Uganda kasookanga ewangula ku Misiri. Omulundi gwokka bwe twali tuwangudde ku Misiri yalina friendly yali qualifier eya All African Games bwe twakuba Misiri goolo zaali 5-1 ennaku z'omwezi nga nnyo ogwokuna 1965 era omugenzi Ali Kitonsa yateba hat-trick okuba Misiri hat-trick nga gwe Uganda yandibadde mboozi ekyasinze okunyumyako buli mwaka n'okuwangula Misiri guno omupiira gwe twabakuba 2017
gwandibadde gwa byafaayo nga gulinamu archives eza buli munnamupiira kubanga Misiri tetumala gagiwangula. Wano bwe twagwa naba amaliri awalala twagwa amaliri ne 0-0 mu 95 ne mu 2-2 naye nga tetulinayo abazannyi abalungi abagenda tukiikirira mupiira ogwo ba George Semogerere ba Gondi ba Philip Obwinyi ba Joseph Mutyaba ba Idi Batambuze ba Ibra Buwembo ba Richard Kirumira ba Jackson Mayanja ba Derek Muyanja ba Friday Senyonjo ba Abu Kigenyi ba Paul Mukatabala ba Freddy Tamale abo be bamu ku cream ey'omupiira gwaffe mu Uganda baali mu neera kinene kitwasobola 0-0. So kati wawuliranga South Africa nga nayo twagala okunuukiriza okutuuka ku bye bakola nga balumbye Misiri ne bagikuba waayo nga ffe record ekyalimbi nnyo ku Bamisiri abo. Weebuuza ffe tunaasenvulako ddi. Olwaleero tugenda kulaba empaka eza Europa. Lazio ng'ekyaza Victoria Pilsen. Lazio omupiira guno yaguwangulira ku bugenyi goolo 2-1. Tugenda kulaba Bodo Glimt ng'ezannya ttiimu ya Olympiacos. Omupiira guno Bodo Glimt yaguwangula goolo 3 ku bwera Olympiacos erabika eyinza okugitaawo okujjako ng'efungizza nnyo. Olympiacos eno naggagga nannyini ttiimu ya Nottingham Forest gye yatwala Eduardo Cesar Gaspar Daud nga sporting director nga mujja mu ttiimu ya Arsenal. Akati no tuyinza okulaba progress ya Olympiacos ne ttiimu ya Nottingham Forest erabise obulungi ennyo naddala mu sizoni eno eya Premier League y'Ebungereza. Eintracht Frankfurt naye yasobola okuwangula omupiira 2-1 oluzannyiro olwasooka nga bakuba Ajax naye Abadaaki bali ku bunkenke bw'amaanyi kubanga eno mu Champions League baanogose kati balinze oba oliawo okuvuganyako ku saidi eno eya Europa. AS Roma yakuba Atletico Bilbao. Eno no Atletico Bilbao y'omu ku favorites okuwangula ekikopo kino naye bw'obanga wali wakano wangula 2-1 Muzeyi Claudio Ranieri alina okugenda e Spain ng'akimanyi nti Bilbao y'omu ku abo abasongeddwamu olumu okuvuganya ku kikopo kino olw'ekyo bayinza okugenda ne bagabula akaliba naawe n'okawulira. Olympique Lyonnais alabika naye agenda kuyitamu kuba ne Bufalansa nayo teri bulungi nnyo. Gundi yokandooza ekyabakiikirira ttiimu ya PSG yagyemu ttiimu ya Liverpool bagenda kuzanya Steaua Bucharest naye Olympique Lyonnais guno yaguwangula ku bugenyi goolo zaali 3-1 nekirabika nga bayinza okuyitiramu awo naddala nga bali waka. Fenerbahce bagirumba awaka aba Rangers ne bagiwujja goolo 3-1. Jose Mourinho n'asigala nga yeekazanga bw'omumanyi ffe twasinga obulungi ku olwo bakwokeza 3-1 awo akano goosinze obulungi akati no kirabika Rangers yandibasuula ettale. Kati ate omudaaki omulala AZ Alkmaar yakuba Tottenham Hotspur goolo emu ku bwereere. Eyo ne gye bagenda okuleeta Ebungereza olwaleero okulaba oba eyinza okuba eyimirira okuyitamu oba nga kyetaagisa bongereko. Naye ng'oggyeko ogwa Bodo Glimt gwe yakuba Olympiacos n'ogwo Olympique Lyonnais gwe yakuba Steaua Bucharest ne Rangers gwe yakuba Fenerbahce, gino emirala egisigaddewo gyo toyinza kweyibaala. Omusajja akyusa result essaawa yonna ng'otaddemu ne draw ya Man United gye yagwa ne ttiimu ya Real Sociedad. Ate nno guno omupiira nagwo gyeguli leero ku ssaawa 5 naye nga United ekimanyi nti bweyita wano eba esisinkana ttiimu ya Olympique Lyonnais. Ku Olympique Lyonnais ne Steaua Bucharest ayitawo aba asisinkana ttiimu ayiseewo ku Man U ne Sociedad. Ate nga ayitawo ku Fenerbahce ne Rangers aba asisinkana omuwanguzi ku AS Roma ne Bilbao. Songa ne AZ Alkmaar omupiira gwegenda okuzanya Spurs basula bulindala nga bakimanyi nti no basisinkana awangudde ku Eintracht Frankfurt ne Ajax. Omwaka faananyi nno ng'omudaaki asisinkanye Ajax nga asisinkanye AZ Alkmaar. Awo tugenda kulinda bulinzi tulabe oba ekyo kinaasobola okuvaayo. Mu kaseera ke kamu UEFA mwefulumiza n'olukalala olw'abazannyi olwa clubs okuva amawanga agatali gamu abayinza okukkirizibwa okukiisa ttiimu omusanvu mu Champions League. Kino kisoboka okusinziira ku mitendera emigya UEFA gye yataddewo. Bino ebintu bino bya coefficient bino ne bagenda nga bagattagatta omupiira gw'ozannya over a period of time mu Europe ku national team ne ku mpaka eza club empanguzi. Bagenda bakuwaayo ko ku bubonero bw'obeerako w'otuuse bakwongerayo ku kifo mu Europe nga bwe twalabye Bologna bwe bagiwadde yabadde mu kifo kya 5 n'ekiika mu Champions League ne Germany naye mu coefficient season yabadde bulungi ensonga lwaki yagenze mu kifo ekyokutaano Borussia Dortmund. Kati awo mu kaseera kano Bungereza ye yeetezeewo bulungi
mu mbeera eyo kubanga mu coefficients zino bayina points 18.8 nga ne tiimu zaabwe ezakiika mu Europe omusanvu 5 ku zo zikyalimu era ndowooza Man City ne tiimu ya Liverpool babakozeemuko bubi babakweyongerayo okufaananako Arsenal bwe yakoze ne tiimu ya Aston Villa ne Chelsea naye erabika ekyasenvula bandibadde babeeyimirira bulungi okusobola okunyweza okweyongera ku bungi bw'ebifo. Kati Italy yebadde mu kifo ekyokubirawo n'obubonero 9.7 naye ku ttiimu zaabwe 8 ze basindika mu Europe 4 ku zo ze zikyalimu kati abo baba baguddemuko olugwa. Naye batunuulira emipiira gino gyonna clubs mu Champions League mu Europa n'eri mu Conference ate ne bateekako ttiimu ye y'eggwanga ekola etya mu Nations League mpozi ne mu UEFA ne mu World Cup qualifiers abo basobola okuwa obubonero bw'obanga buli mupiira gw'owangulayo ofunayo obubonero bubiri bw'ogwamaliri ofunayo akabonero kamu. Kati ku speed Arsenal, Aston Villa ne Liverpool kubafuumuulira ebibinja balabika bulungi ekyenkanidde awo era ne basobola okukumba obubonero obwo. Ne Man U ebyebadde ekoze mu Europa ne ttiimu ya Tottenham Hotspur koteeka ne Chelsea byekoze mu UEFA Conference basobola okuŋŋaanyawoko ku bubonero ne bufuna coefficient enzitomuko. Kati awo waliwo n'ekifo ekirala kye basobola okuwa otwale ttiimu 6 singa omu ku Arsenal oba Aston Villa kwe kuva awangula Champions League naye nga tanyukidde mu top 4 oyo abaddayo obutereevu nga defending champion ngo baba bamwongereza ku bali abataano already boofunye top 4 ne ono ne buno obubonero bwofunye olw'okuba nti olina coefficient ensava. Kaakati ate okukwoteeka n'abawangudde empaka eza Europa oyo naye aba asobola okuyingira. Kitegeeza Bungereza erina omukisa oguwangula oba ogufuna ebifo 7 mu Champions League. Kati mu Europa ani anaawangula? Anaabeera Man U oba anaabeera Spurs? Naye nga United ndowooza ekikopo kino ekyagala nnyo kubanga kye kiyinza okubatwala mu Europe kuba bo brand yaabwe ne profession yaabwe n'ebyennyingiza byabwe biyimiriddewo nnyo okusinga ku kukiika mu Champions League mu Europe. Kati awo balina okwerwanako okulaba nti empaka zino eza Europa bazisitukiramu newankubadde nga mukyalimu abazito abalimu. Kale nno embeera eyo eyinza okuyambako kwabo abali mu mupiira gwa Bungereza okusingira ddala Aston Villa akyali mu kifo ekyomunaana ku table ne Man United akyali mu kifo ekya-14 mu liigi y'ababinywera ey'Obungereza. Man U erina kwewozaako leero ekiro nga bazanya ttiimu eyo eya Real Sociedad. Mulimu nno ebikyuseemuko mu squad yaabwe. Ndabyeko awo nga squad ya Man United nga luwa abazanyi abakomyewo nga Mason Mount naye nateekwa okuba nga akyatalaze ennyo ate maama amazibe yanabisiibo nga takoonako toyinza kumala gamufuutiika mupiira guno. Ndabyeko ne Emmanuel Ugarte naye alabika yakubyemuko ku mpemba wemba simanyi oba banaamusoma naye nga waali kati tulinze bulinzi kulaba. Ne Patrick Dogu guno abaagukuba red card gye yafuna eba temulya kumutuusaawo kati olwo naye tulinza okulaba engeri yayinza oba anaakozesebwa mu match eno oba taakozesebwe naye nga list amaze okwerangirira nti nno waali. Kati awo eno awalala tewaliwo muzannyi mulala abadde ku ndiri ku saidi ya Man U akomyewo ne Leniolo ne Maguire abaakagenda ku ndiri tewafulumyewo mawulire gagamba nti nno bakomyewo. Kitegeeza nabo bagenda kusigalayo ku ndiri zaabwe olwo bano abaliwo be balina okwekolamu omulimu oba n'omulenzi gundi Heaven gwe bayita Heaven gwe bajja mu ttiimu ya Arsenal oba yanaakwatamu mu back 3 ne Nusair Mazirawi ne Matjis Delete. Kati awo wakati awo omutendesi ajja kutigaatiga alabe Bruno Fernandes yaneekolamu omulimu ne Casemiro bw'anaabanga Ugarte azuuliddwa nti akyalimu enkenyera olwo Joshua Zirkzee atetenkanye wali. Hoyland yandidda mu guno kuba mu luzannya olwasooka ate ku Real Sociedad teyalimu. Olowooza nti nno wano yandibadde ate nga yasinze okuteeba goolo ennyingi mu mpaka zino eza Europa ku lwa Man United. Oba oli abayinza okumusoma ne gundi ne Alejandro Garnacho
ensambe eyo gyasambamu ey'okulemera omupiira n'adduka speed n'agutwalira ba opponent nga n'atekinga risks nga teyeerya ntama ebadde evuddemu ebibala era bw'olaba draw ezisinga Man U zeekoze ennaku ezo ebadde ezikola ebiseera ebisinga ng'eva kukufunayo free kick yawo nga Alejandro Garnacho nga yaleetawo embeera so ndowooza bajja kumwetaaga ku lw'ebintu ebyo abyalaze ku naye nga ndowooza Man U kaakati weetuuse yandiyagaddeyo ko ku win kubanga draw zirabika zisusse babadde baakagwa draw ne ttiimu ya Arsenal babadde baakagwa draw ne ttiimu ya Fulham eyabagiddemu ku penalties babadde baakagwa draw n'eno Real Sociedad yennyini emu ku emu baatuuka ne babagatta bakubamu penalty kale kwegamba olaba nti we batuuse ndowooza bandibadde baagalayo ko ku win yasemba ya 3-2 eya Ipswich Town ndowooza kaakati bandibadde baagala okufunayo ko ku win awo kuba ate era baali okuwangula Ipswich Town baali baakagwa amaliri ga 2-2 ne ttiimu ya Everton n'olwekyo win teziwera mu mipiira 8 egisembyeyo balinamu win ndowooza ziringa 2 n'olwekyo ndowooza bandyagadde okuteekawo embeera naddala ng'eno maaki teriiko butawangula kuba otagiwangula oddaka ng'olinda sizoni ejja ate nga oli mu kifo kya 14 oyinza obutakozesa mipiira gisigaddeyo 10 okugenda mu Champions League kati awo ayitidde eno mu mpaka eza Europa asinga naye okuyitira mu Europa okugiwangula olina kusooka kuwangula mupiira olwaleero oba ogutwala mu extra time ne gugenda mu busaale ababo ne bakuba obungi okusinga wa Sociedad United yandyagadde kuyitawo wano naye okwagaliza kirala n'okusobola kirala kati ekyobusobozi ndowooza kye balina okwolesa olunaku luno olwaleero mu Champions League ekkubo lya quarter final ne semi final kati liggule Arsenal yayiseemu erina kuzannya Real Madrid mu quarter final bwe bayitaawo basisinkana omuwanguzi wa PSG ne Aston Villa eryo lyekkubo lya Arsenal ne Real Madrid ne PSG tubadde tugezaako okutunuulira abagenda okusisinkana mu quarter final ate naawo abanaayitawo be banaasisinkana mu semi olugendo lwa Arsenal luli mu Real Madrid bweyitaawo okuyingira semi final ejja kubetunuulira ku muwanguzi wakati wa ttiimu ya PSG ne Aston Villa kati ate Barcelona eyayiseemu ng'eyita ku Benfica egenda kuzannya Borussia Dortmund mu quarter final naye bwe banaayita waawo bajja kusisinkana omuwanguzi wakati wa Bayern Munich ne Inter Milan akati akalulu bwe katyo bwe kagamba so naye nga bw'otunuulira line-up eno ya quarter final abanene bakyalimu obunene njagala butwalira ku byafaayo naddala mu kikopo kino Real Madrid egenda okuzanya Arsenal ekikopo kino yakakiwangula emirundi 15 neetuukako n'emirundi emirala 3 ku luzannya olw'akamalirizo Bayern Munich nayo munene yakawangula ekikopo kino emirundi 6 n'atuuka ne ku fayina endala nga bamukubirayo emirundi 5 Liverpool yavuddemu naye munene ebikopo bya Champions League 6 n'atuukako ne ku fayino emirundi 4 kino kyongeramuko ku mbavu ku status ya PSG kuba PSG ye yajjemu ttiimu ya Liverpool ate ng'egijjiramu ku Anfield bw'obanga gwe wajjemu awangudde ebikopo 6 alinayo ne finals endala 4 olina okubanga tewagwiridde bugwizi ng'olina kugifuulanga entandikwa era ndowooza Luis Enrique agenda kukwata mu bavubuka be abannyonnyolemuko ne Barcelona naye si mutene alina ebikopo bino 5 n'okutuuka ku finals endala 3 Inter Milan alina ebikopo 3 ne finals endala 3 naye finals ziri endala ziri wala aba alina okuzza obujja obuwanguzi bwe kubanga alinawo final eya 1967 n'eya 72 kati okujjako eno eri recent Man City gye yabakuba omupiira mu 2023 eyo eringa erimuko recent naye nakyo ekyokuba nti nno obunene bwabwe ku continent babuzizza obujja emyaka 2 gyokka egiyise kitegeeza nawo wano we bali nabo si ba bulijjo naye baba bagenda kuzanya Bayern Munich eyakawangula ekikopo emirundi 6 neetuuka ne ku finals endala 5 Borussia Dortmund yaludde okuzza obujja obuwanguzi bwe naye ate okutuuka ku luzannya olw'akamalirizo babaddeyo omwaka ogwo oguwedde era Real Madrid yabakubiddeyo
oluzanyo lwakamalizo olulala basemba dutuukako 2013 ekikopo kino bakiwangulako naye 1997 eyo wala kiba kimusesetula ku banene. Arsenal yatuukako butuusi ku final mu 2006 gundi Barcelona nemujjayo nemukubirayo omupiira naye tali ku lukalala lw'abali abanene kati agenda kuzanya asinga obunene mu kikopo kino mu Real Madrid. Aston Villa naye ekikopo kino yakiwangulako 1982 ekyo kyadda era kimujja ku ttebo y'abanene ne kimuseeseetula nakkirira kumpi ku level y'emu n'abaana abatannaba kukiwangulako omuli Arsenal omuli ne PSG kuba PSG naye kinene nnyo kyeyakoze eyo kutuuka butuusi ku luzanyo lw'akamalirizo mu 2-2. So kakati abo banga ogezaako okutunulira emiteeko egy'abano atawangulangako bw'anajjamu awanguddeko nga bwe twalabye PSG nga yajjemu Liverpool awo y'omutenderiza noga sajja olaba ajjamu oyo wamma gwe alina kyagoba. So kakati kyekifaananyi mwosobola okulabiramu quarter final ne semi final ez'ekikopo ekya Champions League. Naye engeri empaka zino kizigenda okuddamu mu mwezi ogwokuna tujja kuyiyayo akaaganya tutunulire match ku match okulaba eyayiseewo ati bwe banaabasisinkanye embeera eneebeera etya kubanga between now and March omupiira obudde bw'omupiira budduka nnyo wayinza okubeerawo ebintu ebirala bingi. Oyinza n'okwesanga eyo nga ne Arsenal ekomezzawo Bukayo Saka ayinza okubongeramuko ku muzinzi bw'anaakomawo nga si mutalavu kubanga abasambi balwawo mu buvune ebiseera ebisinga agenda okudda omutindo gulwawo okudda nga bwe twalaba Gabriel Martinelli bwe yakomyewo nga bwe tulaba Ben White kasooka nga akomawo bintu tebitereeranga. So tulinze kulindamu empiira egyo ginaba gisembedde tujja kuba tutunulire ne changes ezo tulabe impact gye zisobola okukola tiimu ezo nga zisisinkanye zonna matchups zonna Bayern Inter, PSG Aston Villa, Arsenal Real Madrid ne Barcelona Borussia Dortmund. Naye omupiira gwe nalabyeko gwe gwa Real Madrid gwe yakyalidde ttiimu ya Atletico ne kyongera okujjayo obujulizi obwa Real Madrid okuba nti yesinga okuwangula ekikopo kino emirundi emingi bamanyi okukisamba. Kati ne bafuna omutendesi Ancelotti omu ku abo abasinze okukiwangula emirundi emingi ne clubs ez'enjawulo okuba naye personality ye omusajja oyo mukakkamu mu kiseera w'olowooza nti omuliro gw'amaanyi nnyo wandibaddewo okubugujja wandibaddewo okupapapapa alina obukakkamu obwo bwabeera nabo ku touchline taddawo nakukayukira basambi nga basamba takasukakasuka mikono takola kyabeerawo nakkakkana bw'ati kati kirabika personality ye eyo eyina engeri gyeyingira mu nsamba ey'abazannyi ngera bwe mulaba ndowooza Jurgen Klopp bwe mulaba ku touchline engeri gye yeeyisaamu ayina engeri gy'asitulamu oluugolo lw'abawagizi n'okutaama kw'abasambi naki naye ye Ancelotti kirabika mu butonde bwe alabika namusirise abeerawo n'asirika ng'olowooza oba maaki yawedde kati personality ye eno ey'obukkakkamu yazze neekenenukira bulungi nnyo mu maaki eno era ng'olaba Atletico Madrid etaddewo omuliro ebapapiza ebaganya okusamba bane bakoze eki naye ng'era banoonya moment eyo moment yatuuse okujja mu ddakiika ey'ensanvu mwe baayoledde Kylian Mbappe actually ne ku ngeri setup y'abazannyi ba Atletico gye babadde bayimiriddemu nga tolina nawe osuubira kuyita paasi kugiwa gundi musambi nga Kylian Mbappe wa Vinicius Junior babakubako akasaakati abazannyi nga bana naye era yawaguzaamu omulundi gumu eddakiika ey'ensanvu baamuyoledde mu ntabwe ye penalty naye ate Vinicius Junior penalty yo neemulema naye ne basigala nga balinze another moment yajjidde mu penalties penalties nga bano balemererwa nga bo bateeba nga bayitawo naye nga overall Atletico Madrid yabadde the best team. Bw'oba okuyitirako mu Mengo wano kyamako mu Bulange emengo ogule t-shirt ogule ne ticket mwogenda okuddukira emisinde owayo emitwalo 2 bakuwa akasawo kalamba nga kalimu akajozi mwonoddukira nga mulimu n'akacupa mwonoteeka ekyokunywa gwe kyeweekakasa ekikuvubiriza mu kaseera ak'emisinde gye tugenda okudduka ebuli ennaku 23 zokka emisinde gino gitandike tolinda kugula nga ebuli ennaku olunaku lumu agula obirinda byawaka
kale nno emisinde gimubunda byalo egyokujaganya amazaalibwa g'omutanda gisigazaako ennaku 23 bane mugire tudduke mugire tukuŋŋaane tujaganyize wamu n'omutanda. Tubadde tugezaako okuyingirako mu kisaawe ku mupiira gwa ttiimu ya Real Madrid gwe mu ttiimu ya Atletico ng'era Kalancelotti bwakyenyumiririzaamu nti nno Champions League tosambako. Champions League owangula buwanguzi. Kati bino byonna nti ate oli n'amusala ate n'amwetoloola ate n'akuba empagi ate n'asigaza kipa ate ebyo byonna emboozi tetuuka ku Champions League bw'obanga oyagala okufuna enjawulo wakati w'anaawangula n'oyo anaawangulwa. Era kino kyavuddeyo bulungi nga Atletico Madrid yasinze okulabika obulungi mu kusambako naye mu butuufu nga tebasaza layini. Kati akanyola bicha kajjidde nnyo mu penalty Julian Alvarez gye yakubye. Penalty neno etteeka erya IFAB International Football Association Board abateekerateekera omuzannyo gw'omupiira amateeka buli tteeka lyonna lyolowoozaako IFAB yeriyiiya oba n'abantu sekinnoomu oba federations oba coaches musobola okuvaayo ng'oyinako ekirowoozo kyoyagala kikyusibwe mu nzirukanya y'omupiira era bakuyita ne bakuwuliriza n'onnyonnyola lwaki wandiyagadde ekintu kikyukemu nga bw'oyagala era lwaki olowooza nti nno ekibaddewo kidibizibwe ng'ovaayo nga wennyonnyolako oluzungu nga lunyooka bw'oba obamatiza kuba abantu ba mupiira ng'ekikyo kitandika okukola. Bino byonna bye tulaba mupiira birabikanga ebya bulijjo naye bazze babiyiiya buyiiya ne babiteekamu. Bino byonna luli omupiira abantu basambanga buli afuna waayimirira nga yaayingira kisaawe naye teeka ne lijja nti abazanyi babeere 11 buli sayidi. Ebya short numbers tezaaliwo era kufaananako nga ffe bwe twazannyanga mu primary nga muzannya ku break omupiira nga abaagala be bajjako essaati. Kati nze nayina maama nga mukambwe onoddayo otyanga essaati bagisise amapeesa gakutuse kati gwe ng'ojjako naye ng'oyinza okwesanga ba teammates ate nga abamu baleseeko ate nga ba opponent kuliko abambadde kuliko ndowooza oba ne mental toughness oba bagiyita okubeera n'obwongo obwogi oba kyali kyamaanyi nnyo nga tukyali bato kubanga nga opponent sebo weekanga obakunjiza naye ng'omu ayambadde nga gwe mulala ayambadde so naye ebyo byonna mu mupiira bwe byali ekibiina kino ekya IFAB ne bajja nga banyiriza n'omupiira baazannyanga eddakiika nnyingi ne basalawo zibeera eddakiika 9 era ne yayiiya eddakiika 9 omala kwennyonnyolako bino kutandika kuba amakoona nago baagakyusa n'ogakyusa kubanga eri baasambanga ekkoona nga bw'oteeka ku kwa sipooti wali oleetera ekkoona osenda busenzi ng'otandika kunja bantu tebiriimu nti nno olina okugutandikirako omuntu oba nayo oba n'okuba buterevu ne gunywa akatimba gwe oluteekawo mu sport wali ng'otandika kusenda ng'osenda paka lebaga nti ekkoona ne kona flaga kebeerewo. Ebyo byonna nti nno gundi golnet says obwo obutimba omupiira gulina kubeera size ki byonna IFAB International Football Association Board naye mulimu ba members FA ey'Ebungereza, FA eya Scotland, FA eya Northern Ireland ne FA eya Wales. Kakati FIFA abaddukanya omupiira mu nsi yonna bo baliko nga bammemba nabo bawuliriza nga mulinako ensonga gye muleese. Kakati mu mateeka ago gonna engeri gigaze nga gategekebwamu ge gakutte Julian Alvarez. Referee agamba nti nno omupiira Julian Alvarez mu gukuba bwe yaseeredde yasoose kugukoonako n'alyoka akuba ate nga penalty etteeka lya IFAB ligamba eyina kuba ya touch emu. Oyo nnyini akubye bw'aba wokoonako omulundi ogwokubiri omupiira ogwo gumala kwekoona ku muntu wakubiri era kyova olaba nga omupiira bwe gukuba empagi agukubye takkirizibwa kuguzzaamu kubanga empagi si muntu alina kubanga oba omukubye ekizungirizi naddala mu zino penalty ez'omu ddakiika 9 golokipa n'awandagala awo agukubye okkirizibwa okuddamu kubanga oba otuukiriza etteeka nti taakiyo eyina kubeera emu
okuddamu koonako ey'okubiri walina okuba omulala yenna akoonyeeko. Kakati Julian Alvarez musajja wattu awo etteeka lye lyamukwatidde okubaganya ebirowoozo kuliku yakoonyeeko teyakoonyeeko, naye ye referee bw'atyo bwe yalabye nti yakoonyeeko emirundi ebiri. Noono omulenzi waffe Paul Muchures azanyira mu ttiimu ya NEC era naye goolo ye babadde bakagisala ndowooza ogw'omwezi oguwedde nga bazanya mu Uganda Cup ne Blacks Power ne Riyad Mahrez era naye goolo ye baagikuutiza bwe batyo yali akuba Man City ng'akyali mu ttiimu ya Leicester 2-17. Mpira ogwo Man City yaguwangula goolo zaali 2-1 naye yafuna penalty naye yagikuba bw'atyo ekigere kyesooloobya ne kisooka ne kikoonako nga ate n'alyoka akuba. Ezo zibeera touch 2 olwo etteeka litwala eri touch esooka basazaamu busaza ng'ebeera goal kick. So kaakati awo ttiimu ya Atletico Madrid bwetyo bwe yawanduddwamu nga naddala okusingira ddala naye ate balina ne penalty endala ez'abalemi waliwo ne yakubye empagi naye okusingira ddala penalty ya Julian Alvarez yasinze okuvaako ebigambo ebingi naye ng'etteeka lye baataputiddemu embeera eyo lyeryo nga bwe ndibagambye. Naye era kiddayo mu ntaputa eya Real Madrid gyesambamu empaka zino eza Champions League. In Champions League you don't play, you just win. Kakati nabo basobodde okumira pressure era mu kumira pressure ne bagenda mu busaale ne bagenda ne basobola okuyisaamu ttiimu yaabwe. Kati embeera eyo eri ku Champions League gye mbadde nsobola okutuusaako mu kana akadde.